ya Kadama TV tugenda balitya Kadama ono agenda tunyumiza emboozi ye ng'ekwata ku engeri gye yawona oba gye yasimatuka okubeera nga bamusaddaakira mu ddungu. Bakadama bangi batuvuddeyo ne batugamba nti babeera bagenze mu ddungu balaba ebintu ebyewuunyisa. Mwalaba akawanga akaali katambula nga kaali ka muntu, ono Kadama ono agenda okwogera yennyini yakwata ekifaananyi k'akawanga ako n'abeera nga kateeka ku social media ne katambula. Ye Kadama yennyini gwe baali bagenda okusaddaaka era agenda tunyumiza emboozi ze. Ate nga baali baakagenda mu ddungu emirundi 3 ngenda bamujja omuwuliriza. Abawarabu balina obukodyo bwe buti nti asobola okumanyiza ekintu ne mugenda mu ddungu ne mugendayo, kati omuntu atabamanyi oba omuntu atamanyi bintu bye bakolerayo eyo yagenda okuvaayo awakane nti anze naakagendayo emirundi 3 n'agendayo emirundi 4 ffe twakagendayo emirundi 2 naye ogw'omukaaga oyinza oddugwamu. Tewali nsonga lwaki omuntu ontwala mu ddungu n'embeera eyo watali ttooyi ne mubeera eyo nsi mugenze ku camping okugyawo ng'olina ebintu bye byogoba. Nze sajja kukola mu ddungu, najja kukola mu nnyumba, era bwe bagamba okukola mu nnyumba tebawandiikako nti olina okukola ne mu ddungu. Bane njagala twebeereremu. Kadama ono agenda kunyumiza engeri gye bagenda omusaddaakamu n'engeri gye yawonamu n'obukodyo ki bwe tulina okubeera nga tukozesa obadde mu mbeera ng'eyo. Tugenda kubuyiga olwaleero. Twabaleeterako ne Kadama wano eyabagamba nti no boosi we yamutwala n'amugamba olaba entaana ezo zonna z'olaba ezo mu ddungu nti za Bakadama abafa ne babulako omuntu abaclaiminga. Mukimanyi bulungi nnyo Bakadama bangi mujja wano ne mutubuuza nalina mukwano gwange gundi yabula nabuuza abeewaabwe tebamanyi gy'ali. Mulowooza abantu abo babula nga mpewo bafa ne babaziika nga tewali abaclaiminga. Companies mulina okuvaayo ne mumanya abaana ki be mwaleeta, contract yaggwako etya era bazzeeyo Uganda oba tebazzeeyo Uganda. Naye obuzibu bwe buli bwenyinza okugamba nti ne kampani ate yinza obutabusobola nti Kadama agenda n'ayongezaayo contract ye, bw'agyongezayo contract ebya kampani n'abeera agamba nze ne kampani twawukanye sikyagala kumenya bikwata ku kampani. Kati kampani ejja kubeera tesobola kufolowinga. Bakadama abamu ne bejja ku mikwano gyabwe ne bagamba Abannayuganda bantama gy'oli Abanigeria bogenda okubeera ng'oyagala. Bwe wejja ku bakwano bo kitegeeza wajja kubeera nga tewaliwo follow up, ojja kubeera nga ekintu kino kirimu wekka. Ne kidda ne ku baboosi abamu ababeera bamanyi emipango gyabwe ne bajjako ku Bakadama amasimu. So kino ekintu kya mirundi mingi Kadama ava ku kampani n'agamba nze sikyakolagana na kampani. Kadama adduse mu kiyumba, Kadama yijje ku mikwano gye, Kadama asalawo ye n'agamba nti nyongezayo contract saagala muntu yenna amanyi n'ejja n'akuba eŋŋanda ze. Kadama ne Kadama katugambe nti asobola okubeera nga baboosi be bennyini be bakikoze oba be bakipanze ne bagamba katumuggyeko essimu ne bamutwala ng'eyo n'abeera nga takyalina mpuliziganya na bafamire ye. Bakadama bangi abafa, Bakadama bangi abatakomawo Uganda ate era babaziika eyo yennyini. Ate Bakadama okusaddaaka gye kuli bannange. Buno obukodyo bw'olina okukozesa bwe bakubuuzanga ekintu nga oli mu nsonga ze ez'ekyala bagambe nga ye ddala nga mulina gye mugenze togezangako n'obagamba nti toziriimu. Bw'otuuka mu Buwarabu ne bagamba oba wali obaddeko n'omusajja bagambe nti olina abaana bagambe nti yes. Oluusi waliwo bintu byabwe nga byagala omuntu abadde tabaddeeko na musajja, omuntu atali mu nsonga okusaddaaka. Tewali asobola kusaddaaka nga tuli mu mbeera ze eza bulijjo. Kadama ono ekyamuwonya yagamba ngenda kufuka. Omuntu bwe bagamba njagala genda mu toilet susuubi ki ebyo bo babala bayina saying eyo nti omuntu yenna abeera ng'alina ekintu kyagala okufulumya mu mubiri. Bw'oba oyagala okugenda emmanju, bw'oba oyagala okufuka bagamba oba ofulumya shaitani oba ofulumya mizimu. Kakitegeeza tebasobola kusaddaaka ng'egyo emizimu mwegiri. Ng'egyo emizimu gikulimu. Kakitegeeza olina osooka n'ogenda n'okyamako emmanju oba n'ofuka emizimu egyo ne gikuvaamu ne bakola emikolo gyabwe. Mugezengako okuyiga obukodyo. Oyinza okubeera mu mbeera nga tewali gw'ogenda kubuuzaako naye obuntu nga buno bwe twogera Kadama TV bwe bujja okuyigiriza ekyokukola mu mbeera eyo yennyini gy'olimu. Mwekubyenga perfume. Bwe bagenda nga mugenda mu gundi mu mbeera ng'eyo funa kakatungulu kimu kobeera nako. Bw'olaba ng'otuuse mu mbeera ng'eyo kagaayi keesiige. Tewali agenda kubeera nga kwata kuba ojja kubeera ng'olina ekisu ekyo ky'owunya ekyakatungulu kimu. Shaitani yonna ojja kubeera ng'ozeegubako.
Kadaamu ono ekyamwonya kugamba nti yali agenda kubeera nga agenda kukola susu. Naye njagala mubeere nga muyiga. Ojja kutuuka mu mbeera nga toyina gw'osobola kubuuza. Tosobola kubuuza Kadaama TV, tosobola kubuuza mikwano gyo, nga ggwe wekka ali mu mbeera eyo asobola okugyetaasa. Katuwulirize Kadaama ono gwe bali bagenda okusaddaakira mu ddungu. Katonda n'amuyamba n'adduko, n'amuyamba n'awona abantu bano abaali bagenda okubeera nga bamusaddaaka. Katunyumize kyali kitya. Halo Nyabuli, Kadaama TV. Kadaama TV emboozi y'eddungu eno yali bw'eti. Bantwala mu ddungu, bantwala ne mmalayo, twali tuwezayo wiiki, ne wabaawo abasajja abajja ne babateera tenti ebbali. Abasajja abo bwe bajja nze tebanzikiriza nga batunuulira. Baamalawo ennaku 2. Kati olunaku olwali olwokusatu omusajja omulala n'ajja mu ddabo kabini, yo yasala endiga zaabwe. Bwe yajja ne bampita mu tenti abasajja abo gye balina ono gye yali, ne ŋŋenda ne mbabuuza, nabo ne bambuuza. Omusajja oyo asala endiga nampa akantu kwe banyookereza akabaali, ngende nteekeko omuliro, malembo nkaleete nga kanyooka, nampa n'ebyokuteekako, ne ŋŋenda ne mbiteekako bulungi. Mu ddungu eyo teri yadde abantu okuleka abalunda eŋŋamiya, ate babeera mu mamotoka gaabwe. Ntambula, ngenda nteekako omuliro bulungi, ndeeta akabaali. Ogenda ofukamira bweti maaso g'abasajja abo, nteekayo akantu ako. Ntandika okulaba nga ndaba kamunguluze akola ki, ankwata. Mala nkyuka bwenti ntunula emabega, ndaba mama nkoosi wange ng'anvaako emabega. Naye ng'obwedda ssemuwulira ng'ajja, ne nsirika. Kamunguluze n'ankwata, ne mbaga nga kamunguluze ankutte. Ne baŋŋamba tuula wansi. Magezi n'anzijira, ne ŋŋamba ki ekiddako. Ne nsirika, ne mbagamba kansooke nfuke. Ne nsituka. Mukadde n'aŋŋamba togenda wala, manyi bwe tuba tugenda ofukeyo mu ddungu, olinnya bw'otyo olusozi, n'ogenda emabega w'obutiititi gye mufuka oba gye munaabira bwe bityo. Kati nze bwe nagenda bwenti nagenda ng'agenda okufuka. Sadda ne neeyongererayo ddala, ajjukira ziba nsozi za musenyu bwe ziti, ne bw'ogenda emabega waalwo tebakulaba. Kati muzira kisoye yalina emmotoka ku baali balunda eŋŋamiya, yali ddabo kabini. Ne muyimiriza n'amunyonyolamu Oluwalabu n'Oluzungu, ne mbigattagatta, ne munyonyolamu n'aŋŋamba jangu, n'anteeka mu mmotoka. Era byonna nabirekayo, byonna n'ensawo gye nali ngenze nayo mu ddungu nagirekayo, wabula ebipapula byange ebya Interpol byo byali tebinva wala eno mu mabeere, ne ssente zange. Era ze zannyamba ne nziruka bwentyo ne mpona. Era oyo omusajja ye yajja annyumiza n'aŋŋamba owonye, kuba ye si Muwarabu, naye ndio aludde ndowooza abantu abagenda mu ddungu alaba abaana kye babakola, n'aŋŋamba owonye, babadde bagenda kusaddaaka. Naye nga nzenna nzimbiddewo, amangu ago nzimbye omutwe bwenti nga bw'ondaba, nazimbirawo feesi, ne nzimba amaaso. Era bwe yantwala n'anfunira tenti, kubanga eddungu eyo liwanvu. Twavuga olunaku lulamba okutuuka eyo gye twali tugenze eyo ewali ejjinja lyabwe. Yafuna wampummuza, ne bampa empeke, nabo ne bankolako bye bankolako, ne banyookeza ebintu byabwe. Nampa munne n'anvuga n'andeeta ku kkoolaasi, n'envuga neefuna emmotoka. Era kati ndi mu Riyadh, nafuna takisi. Ndi mu Riyadh, takisi gye yanteeka n'ennyambibwa bwentyo ne mpona okufa. Era nga abaana abagenda eyo mu malungu eyo, abaana be batwala mu malungu abasinga tebawona, kuba bw'otuukayo netiwaaka evaako, tosigaza ssimu, toba na ssimu. Netiwaaka evaako, kuba baba n'ebigendererwa byabwe, ne baba tebakututte kusaddaaka kwolwo, kuba nze nali nakagendayo emirundi 3, naye ogwo ogwokuna ogwo gwe baali bagenda okunsaddaakirako. Era oyo omusajja yaŋŋamba owonye. Mpozzi waliwo ne bwe twasanga akawanga k'omuntu, si akawanga ako nakatambula kasindikira abaana
okusindikira abaana naye saamanya oba yali Kadaama oba yali mulaalo naye nga yali muntu ng'alaga yafiira mu ddungu eyo. Nange Kadaama TV nkubuulire tuli mu bulumi obw'ekitalo era tetumanyi naye kale kansabe Mukama Katonda ansaasire wano we nadda we nafuna. Mukama Katonda annyambe nkole bo baleme kunneefuulira kubanga tebalina mpisa mbi gye bandaga naye nze saabanyonyola kizibu kyange kuba waliwo Omunnayuganda eyampa Omunnakenya n'andeeta wano. Mu kukuma akantu eddagala lye bampa otteekako kwako akantu kaabwe nazimbirawo omutwe n'enfaanana bwentyo. Nayisibwa bubi nnyo ne ndwalira ebbanga naye kati natereera sikyalina kyennuma nafuna obujjanjabi. Nali nfudde era nali ngenze naye abo abasajja abalunda engamiya abo balaba binene mu ddungu eyo Bakadaama babattira ddala. Kadaama TV n'ekirala ekya location abaana bajja kugamba location ekola etya naye omwami oyo bwakulonda bwe yanonda oyo ow'omuddungu akubuuza nkutwala ku poliisi bw'olina abantu b'omanyi mugamba nina abantu bange bimanyi kati akugamba kozesa location bajje bakusange wano n'okozesa location eyo obaamu ne kasente ne bakusindikira driver najja n'akunona baba Bannakenya era bwe batuukayo bakufunira emirimu n'ogenda n'okola bwekityo bwe kiri. Naye abaana bakubiriza obutasiba mu biyumba nga bagenda fiirayo ojja n'okola ne weesasulira air ticket n'odda ewaka. Bannange